Mumawulire agakagwawo breaking news Donny Sheriff oba Najja Sheriff alumbye ab'ebyokwerinda ayina abanene bakubye mu mbuga z'amateeka oluvannyuma lw'okuwamba mukyala we eyawambibwa gye buvuddeko mu nnaku nga ziizo eziyise ng'amawulire bwe twagakuwa era bw'obanga obadde otugoberera bino nkakasa ng'obimanyi bulungi nnyo. Donny Sheriff oyo gw'olaba ye mukyala we. Abasajja b'ebyokwerinda abaali mu leeya ng'abamu balina mu yunifoomu z'amagye abalala nga bali mu ngoye za police baasalako amakaage gye buvuddeko nga kigambibwa baali banoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba sinakindi ye yennyini nga Donny Sheriff wabula kigambibwa tebaasobola kubaako n'omu gwe basangayo. Amaka ga Donny Sheriff nga bwe ngenda okulaga akatambira nga bw'olabaawo abasajja baagasalako oluvannyuma lw'okulaba nti be baali baagala tebabafunye bwe batyo ne bakuuliita ne mukyala we. Yoyo omukyala gw'olengera ali mu ka blouse akamyufu ayambadde ne jeani ndowooza eya kale ya light blue ayimiridde awo nga waliwo omujaasi amubuuza akana n'akataano era okusinziira ku bitambula bigambibwa nti baamubuuza Donny Sheriff ali luddawa n'abategeeza nti nze simanyi gy'ali era simanyi mayitirege. Abasajja ne bagamba gw'oteekwa okuba ng'otulimba ne bamukwata ne bamukuuliisa ne bamutuuka mu mmotoka ekika kya drone bwe batyo ne bamutwala mu kifo ebitaategereka ne balekawo n'ennamba y'essimu nti singa Donny Sheriff anaaba asazeewo akomewo ajja kuba ku nnamba eyo abeere nga abafuna oba oliawo agende ku kitongole kya investigations ekireka abeere nga asangayo mukyala we. Donny Sheriff n'ate ekifaananyi ekyo n'agamba nti ye mu buli mbeera yonna abanja mukazi we ate era mubanja ekitongole ekya Uganda Police amwagala kubanga be yasobola okulaba ku butambi obw'enjawulo era nga bwe bwakwatibwa abazze mu makaage balumbye amakaage batutte mukyala we mu ngeri etaategerekeka kyokka nga talina musango. Kati wenjogerera alumbye ebitongole by'okwerinda aliko abanene baakubye mu mbuga z'amateeka awandiise ekipapulo ekyo oba ekiwanduuko oluva okwaya olwaliro ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi ogwokusatu 2026 era wenkoledde akatambi wabadde wayise eddakiika mbale ng'ekiwandiiko kino kyakateekebwayo nga kiriko ne signature oba stamp eraga nti bakirisiivinze. Atutteko mu Ministry of Justice and Constitutional Affairs Ministry ya Ssemateeka ensonga ziripootinzeeyo agenzeeko ne mu bitongole ebimu nga bw'ogenda okuwulira naye ayina abanene baalumbye era baakubye mu mbuga z'amateeka. Omusajja ono alabika tagenda kuba wa muzannyo era alabika agenda kuba nga tasa abanene baakubye mu mateeka be baani era abanene abo bagenda kubanga kibajjuutuka kitya bigenda kubanga biggwerawa byonna byenkuletedde mu mboozi eno. Kakati gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'osoba kwata awo olaba ekigambo subscribe kikwatako kwata kadeka notification kakuyamba okubeera omu ku abo basokera ddala okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna. Mu ngeri y'emu genda mu comment section otekemu obubaka bwo ku nsonga ezifaanana bwe ziti genda mu maaso n'okubanga tukuleetera. Ate era gwatasobola kusharinga vidiyo eno giwe ekigalo. Bwe ngambo giwe ekigalo girayikinge kubanga gy'okoma girayikinga oba ogiyambyeko ogenda maaso n'okubeera ng'etambula paka wala. Donny Sheriff alumbye ab'ebyokwerinda abagambye anti mwali munoonya nze mwatwala mukyala wange kati mukyala wange mwagala kakati mba musobola mukwate nze era ekiwandiika akiwandiise oluva okwaya n'obutambi obwakwatibwa bonna agenze maaso n'okubanga abuteekayo era nga bwazze nga abuteekayo nga bwazze ng'obulaba. Kakati wuliriza mu bujulizi bwawaddeyo ng'agenda maaso n'okubanja mukyala we awaddeyo obutambi obwo CCTV kamera ze bwe zaakwata basajja abo bwe bayingira nga tewaliwo ngeri yonna gye basobola kubyegaana. Wulira Donny Sheriff ono gw'olaba alowoozebwako okubanga y'omu ku basajja bakyasinze okuba n'omutima omugumu kibiina kya National Unity Platform. Jjukira yes deputy president wa research oba deputy director of research mu kibiina kya National Unity Platform wabula kigambibwa ebbanga lyamaze ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira yali muyambi we ng'akyali mu music n'abeera omuyambi we ng'azze kuwa member of parliament okukiikirira Kyaddondo East n'abeera omuyambi we emirundi gyonna yazaavuganya ku bwa president kyokka nga ye muyambi we wabula ng'ate ebiseera ebisinga atera okulabibwanga era ku ttiimu ya security wabula nga ekyamazima teyalinga wa security era teyabeeranga ku ttiimu ya security wabula yalinga muyambi personal assistant owa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buli wadda noono wadda okuviira ddala ng'akyali mu music paka olunaku olwaleero. Kyokka bino byonna bigenda mu maaso ng'omusajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ate akatambi eyayogereddemu ebigambo ebingi ennyo ng'afuluma ebweru w'eggwanga obanga amaze okufuluma ebweru w'eggwanga yayogedde ku nsonga ezo era kino ne kyongera amaanyi. Jjukira obutambi bwe bwalabiddwako ku mikutu nga CNN emikutu nga Al Jazeera emikutu nga BBC. Kati kirowoozebwa bayongedde ebbugumu mu kuwamba bayongedde ebbugumu oba obunkenke bw'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okuwamba kwa Donny Sheriff kubanga mukama we yagenze n'akyogerako
atakatambi ne kagenda ku mikutu egiri international olunaku olwalero naye akedde n'abalumba n'abagamba njagala mukazi wange omubanga mwali munoonya nze nga bwe mwagamba era nze ne mutanfuna nga bwe mwamubuuza akana n'akataano bawaaliwa n'abagamba tamanyi gyali ne mutwala ye kitegeeza nze gwe mwali munoonya kakati abagamba nzuuno omukazi mumumpe ye mubeere nga mutwala nze kakati ge mawulire ge nkuleetedde era ekiwandiiko luva okwaya ngenda kikusomeramu wano tugenda kiyitaayitamu babiri ffenna ensonga zongera ogenda mu maaso n'okuba nga zitegeerekeka nga bulijjo katutoke tugyewo akalango kano kamu tubeere nga tusunsuka ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku whatsapp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula mukutu ogwa Redison TV n'emikutu gyaffe emirala gyonna kwe tusinzira ogenda mu maaso n'okubanga ate tukuweereza jjukira tusinzira ku mukutu no bwe tutyo ne ku mukutu ogumanyiddwa nga Uganda 24 live era njagala okusaba obanga ogoberera omukutu gwa Redison TV era ng'okkiririza mu kye tukola n'omukutu gwa Uganda 24 live gunoonyeeko gusubscribingeko era programu zino ze tukola wano tumala ne tuddamu ne tuzikola ate live ku mukutu guli era omuntu y'omu omuweereza y'omu teekateeka y'emu mu studios zeezimu byonna bwe tutyo kubanga kino twakisalawo oluvannyuma lw'okukimanya nti guno omukutu tuguteekako live tukonfuse nga waliwo abataagala kubeerako live ate oluusi nga amawulire gano gabanyumira era baagala okugamanya kati ate nga waliwo ne baganda baffe abaagala okubeera kuba bwe tubeera live twogerezeganya oteekako obubaka bwo ne mbusomera mu budde ate wano comment section mba nzaagala nnyo era nzisoma mu ggulire eriddako kakati ate wali tubusoma ne tuwuliziganya in fact tubanga n'abanyumya omukutu baguyita Uganda 24 live guno gwa Redison TV emikutu gya Luganda gyonna gyeddukanyizibwa kampani y'emu giri wansi wa management y'emu kakati awo nvuddewo ndowooza muntegedde bulungi nnyo mu mawulire ge tulinawo era agakagwawo Doni Sheriff oba Najja Sheriff personal assistant wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuuse olubu lw'ekibaluwa nga bwe ngendo ddukusomera era bwe njagala tuluyitemu alumbye ab'ebyokwerinda abagambye nze gwe mwali munoonya omukazi mumute mubeere nga mukwata nze ekiwandiiko kino kuliko abanene baakubye mu mbuga z'amateeka kuliko abanene baaloopye ng'ataddeyo n'obujulizi oba obutambi nga bwe wabulaba era obujulizi buno nga bulaga nti tewali ngeri yonna gye basobola kwegaana bino kubanga bino byakolebwa kakati njagala tuyiteeyiteko mu kipapula kino oba mu kiwandiiko kino tutegeere baani baaloopye bigenda kuggweerawa abaloopyewa wuliriza ennaku z'omwezi nga 16 olwaleero omwezi gwa 3 mwaka 2026 nga bwe nkugambye ngenza okujja okulikodinga akatambi kano wakayita eddakiika nga 2 nga kino kimaze okubaawo awandiikidde David Mugisha Commander Special Forces banga baaliko aba SFC bagambibwa okuba nti baaliko kwaba abajja abakola ekikwekweto mu makaage abazze okuwamba mukyala we kwaliko aba SFC kati abo wandiikidde akulira SFC gwe bayita David Mugisha komanda waabwe n'awandiikira General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Forces oba Uganda People's Defence Forces kubanga mu bajja ewuwe kwaliko abaali mu byambalo ebya UPDF era nga kino kiraga n'aba UPDF bavunaanibwa kyokka nga abakulembera General Muhoozi Kainerugaba akatambi kankakutere waggulu awo kakati bano bonna abawandiikidde abagamba mmwe basseba ababiri mwe muvunaanyizibwa ku bantu bano kitegeeza ku mmwe ababiri yalina mukyala wange aba SFC baaliko then omukama waabwe David Mugisha wandiikidde aba UPDF baaliko jukira SFC kibinja ekiri wansi ate wa UPDF awandiikidde mukama waabwe kati n'agamba atya notice of liability for abduction and enforced disappearance of Natabi Fauza, my wife in bracket, by persons purporting to be officers of the Uganda People's Defence Forces. Ntimba notisinga era mbategeeza mmwe bakyali ababiri okuwambibwa kwa mukyala wange n'okubuzibwawo kutaategerekeka amanyiddwa nga Natabi Fauzia mukyala wa Doni Sheriff agamba nti yawambibwa abantu abateeberezebwa okubeera ab'ebyokwerinda era nga balabika bava mujje oba mu kitongole kya Uganda People's Defence Forces mwe bemukulembera
n'agamba bw'ati, I write to formally place at the Special Forces Command SFC and the leadership of the Uganda People's Defence Forces UPDF on notice regarding the abduction and enforced disappearance of my wife, who was forcefully taken from my residence by armed men dressed in UPDF military uniform. Impandiise mu butongole nga ntegeeza aba SFC Special Forces Command n'obukulembeze bw'amagye g'eggwanga lya Uganda People's Defence Forces nga mbategeeza ku nsonga y'okuwambibwa kwa mukyala wange amanyiddwa nga Fauzia Nattabi, era nga baamujja mu maka gaffe ku mpaka. Abasajja baali mu ngoye z'amagye bamunge bye bambadde bafaananako aba SFC n'ebirala nga bwe mbikugambye. Kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 era nakyakyogedde. On Thursday 12th March 2026 at exactly 12 p.m. several armed individuals forcefully entered my residence while searching for me and Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Nti ennaku z'omwezi nga 12 ku Lwokuna olwa wiiki ewedde 12 omwezi gwa 3 ku ssaawa zaali 6 zennyini ez'emisana, abasajja abawererako ddala bayingira ku mpaka mu maka gange, era mu kuyingira bagamba mbu baali banoonya nze era nga banoonya ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwo olunaku bayingira era ne banoonya ne babulwa. Oluvannyuma lw'okubulwa bakwata mukyala wange ne bamubuuza akana n'akataano, bamunyiganamu awo nga bamubuuza abantu bano ababiri baliwa, Bobi Wine aliwa, omuyambi we Don Sheriff ali luddawa. Oluvannyuma lw'okubeera nti yabulwa ansa gy'abawa era yabategeeza nti ye tamanyi na bwe gy'ali, ne Bobi Wine gano si maka ge era tamanyi bwe gy'ali. Bano baakwata omukyala ono eka mu mmotoka ekika kya drone bamutwala mu kifo ekitaategerekeka, wabula abaana be abate nnyo nga bwe walaba mu katambi babaleka awo nga tebalina muntu yenna abaliko omukulu. During the course of this operation, bino bwe byali bibeerawo, wulire byaliwo. Ono Don Sheriff nno yawandiika, the perpetrators were fully dressed in Uganda People's Defence Forces military uniforms. Bano abaakola kino kwegamba abaamenya amateeka baali bambadde engoye ez'amagye oba uniform ey'amagye ag'eggwanga, Uganda People's Defence Forces. Agamba ekyo kimu. Ekyokubiri, one of the individuals identified himself as an officer of the Special Forces Command. Ensonga lwaki awandiikidde aba SFC n'awandiikira n'aba UPDF, y'omu ku basirikale ye-identifyinganga owa SFC. Ekyokusatu, the said individual displayed an identification card that effect. Era oyo ye-identifyinganga owa SFC yabalaga ne kaadi kakasa ono akolera wansi w'ekibinja ekya SFC era ne kaadi n'agibalaga. Since the time she was taken, okuva ku lunaku lwe yatwalibwa, my wife has not resurfaced, yala wange taddangamu kulabika, and her whereabouts remain unknown. Naye n'amayitire ge tegannaba kubeera nga gamanyibwa paka n'olunaku olwaleero. I have personally made inquiries at several police stations include numbye era nkoze okwebuuza ku police stations eziwererako ddala bajjukira ono gwe baali banoonya. Naye yabagambye nzize ku polisi zammwe emirundi egiwera nga neeripotinga era nga nnoonya obwenkanya. Wulira polisi zaayiseeko. Musajja abalumbye emirundi egiwerera ddala kyokka nga gwe baali banoonya wabula ate nga tebasobola mukwa. Agambye emirundi egiwererako ddala ngenda gikusomera wano. Ngenze nnumba polisi emu ku emu nga mbabuuza akana n'akataano ku mukyala wange, temunkwata, temumumpa, mundaga temulina kyemuma. Ate nga mu kumuwamba mwalaga nti munoonya nze. Agamba nagendako ku polisi ya Ssekanyonyi Police Station, eyo saamusangayo era n'abasirikale ne babyegaana. Ne ngendako Magere Police Station, saamusangayo era nabo ne bamwegaana. Bino nnaabikola of formality nti zino polisi ze ziri supposed okwarestinga, kakati baba bamwarestinga bano be baali bayina okunnyonnyola. Genda ku Ssekanyonyi Police Station ne babyegaana, n'agenda Magere Police Station ne babyegaana, ye mwennyini ate gwe baali banoonya. N'agenda Kasangati Police Station babyegaana era nga taliiyo. Kawempe Police Station yatuukayo, polisi y'e Kawempe awantu awazibwa ennyo n'amanya ekiba kibe oba bantwala nze bantwale, wabula ekyewunyisa taliiyo. Uliriza wano kumanya omusajja ono Special Investigations Unit Kireka through other family members yayita mu bamu ku ba family ne bagenda jukira nakuwa akapapula
Ebaaleka nga bamaze okutwala omukyalo oyo baalekawo akapapula ne bamusulirawo akapapula ne bamutegeeza bw'oba oyagala mukazi wo yangu ku SIU Kireka Special Investigations Unit. Era akapapula ako ne balekako ennamba y'essimu. Kati ennamba y'essimu gye baalekako yagikubako n'atakoma gikubako n'alumba ku SIU Kireka. Wabula era yasangibwayo, mukyala we teyamusangayo, ate tewalira muntu yenna yamulabako. Kati wuliriza. N'agenda maaso ng'agamba, take notice that if my wife is not immediately produced or accounted for, I shall without further notice institute legal proceedings including but not limited to. Kino njagala mukitegeremu abasajja b'empandiikidde ababiri. Singa mukyala wange talabikako era ne mutannyinnyonnyola wagyali, agamba mwetegekere ebintu bye ngenda okukola era ng'ebimu ku byo bye bino wammanga naye temugenda kubyagala. Yetegekere naye temugenda kubyagala byo ngenda bikola. Uliriza. An application for habeas corpus before the High Court of Uganda. Ngenda kuwandiika nsabe kkooti enkulu ey'eggwanga efulumye kye bayita habeas corpus. Oba ekibaluwa kibakuntumye oba ekiragiro ekyokuntikko ekiragira omuntu yenna eyabuzibwawo okubeera nga ateebwa. Ekyo ngenda kukisaba nambiro. A constitutional petition for violation of fundamental human rights and freedoms. Ngenda kuteekayo petition. Constitutional petition mu bitongole ebyenjawulo ebirwanizi by'eddembe ebiriroko regional n'ebiri international. Wanga jjukira kati ssaawa zino osobola okusabumitinga ne ku bitongole ebyenjawulo. Oluusi omulenzi bayita Amnesty International n'ebitongole ebirala ebirwanira eddembe ly'abakyala ne kiba kitegeeza bagenda kwongera oba exposinga international community egenda kwongera okumanya nti amazima abasajja bano bye bakola bakyagenda maaso n'okubikola newankubadde ng'akalulu kakya awo tugenda kutuuka. Civil proceedings against the government of Uganda. Ngenda kugenda mu nsonga z'amateeka era nga kino kigenda kubeera against government yonna eya Uganda. Roza agenda kubiroopawa. Wano ojja kuwandika mu comment section ompulire gw'olowooza agenda kubiroopawa. Formal complaints before national and international human rights bodies. Enkugambye agenda kukola kye bayita formal complaint. Agenda kwemulugunya locally. Wabula agenda kwemulugunya through local and international human rights international human rights bodies. Agenda kubanga yemulugunya obanga yekubira enduulu mu bitongole ebyamaanyi ennyo. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama we yalokedde dda era nga wenjogerera ayinza okuba nga ali mu ggwanga either erya United States of America kubanga gye tusuubira okubeera ng'oba oli awo ebanga gye yalaze. Kakati agamba nti agenda naye kola petition eno mu bitongole ebiriroko n'ebiri international. Teweebuuza omusajja ono amaanyi agajjawa. Ono omusajja abadde close nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera personal assistant we. Kitegeeza asobolera ddala n'okubeera nga y'omu kubadde ezo zonna moves zetubadde nga tulaba His Excellency abadde nga akola. Teweewuunya nnyo omusajja ono abadde aziinamu era nga mu kuzibeeramu n'omukono. Teweewuunya nnyo omusajja ono ng'alina access era naye ku platforms ezo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu z'ayinako access. Kitegeeza wamba mukyala wa Doni Sheriff. Teweewuunya nnyo nga kyenkanankana n'okuwamba mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja ono abadde naye okuviira ddala emabega. Kiba kitegeeza kisobokera ddala okuwesanga Robert Kyagulanyi Ssentamu by'amanyi, ebifo by'ayinako access, ebitongole by'ayinako access, n'abantu abamanyi okwetola ensi yonna bayinako access. Teweewuunya nnyo ne Doni Sheriff abalinako access. Obiba bitongole nga naye abinako access. Era wano abagambye agenda kukola kye bayita formal complaints before national and international human rights bodies. Agenda kuwandiika awandiikira ebitongole ebiriroko ebiri national ebya wano mu Uganda n'ebiri international. Kitegeeza ebitongole nga United Nations, ebitongole nga Amnesty International, ebitongole ebyenjawulo ebivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Teweewuunya nnyo ng'abiwandiikidde n'okuba kwongera ku exposinga nti abasajja tebannaba kufuna legitimacy ate ekyewuunyisa ebikolobero byo bikyagenda mu maaso era nga bikolwa. Kakati Doni Sheriff bw'atyo bw'ategeezezza kyokka nga wakayita akabanga katono ne mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okubyogerako. Kakati bino simanyi oba bigenda kuggweerawa. Wuliriza.
n'abagamba nti copies of this notice are being forwarded to timubeere nga mukimanyi kyalange mwamuwambye naye copy eza notice zino oba ekiwandiiko kino kyenkoze nina benziwaddeko mugenda kutya Uganda Human Rights Commission to initiate investigations into the enforced disappearance, the violation of fundamental human rights. Paddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu ggwanga erya Uganda ekya UHRC, Uganda Human Rights Commission, ekikulirwa Mariam Wangadya, era agamba wadde nkimanyi nti oyinza obutabaako kyakola wakiri nsobola okubeera nga nkikoze for formality era n'okulaga nti addukirako ko mu mateeka naba kubanga mbatwala ewalala. Uganda Law Society to ensure that the rule of law and the constitution safeguards are upheld. Pandiikidde ekitongole oba ekibiina ekikuŋŋaanya bannamateeka bonna mu ggwanga ya Uganda Law Society okukakasa bano be bavunaanyizibwa okulaba nga ey'amateeka n'amateeka mu ggwanga erya Uganda bigobererwa ate era tebiriwa. Awo nawo sikomyawo era nkitutteyo kakati ekiwandiiko kino kikyagenda mu maaso. Uliriza nassaako omukono wansi awo tetunatuuka ku mukono n'abagamba nti the continued disappearance of my wife places a grave legal and moral responsibility upon the command structures of the Uganda People's Defence Forces, and this letter shall serve as a formal notice of that responsibility. Kyalo wange gy'anaakoma okugenda maaso n'okuba nga yabuziddwawo era nga talabikako, no kijja kubongera obunkenke era kijja kwongera okulaga tulina ekyokukola ekinene nnyo n'okwongera okukakasa kugenda okumuprovidinga oba mwagala oba temwagala, era kigenda kwongera okulaga nti amagye oba ekitongole ekya poliisi mu ggwanga erya Uganda ekyamazima ebintu bye bakola biri mu layini. International community kigenda kwongera okubeera okumanya nebigenda mu maaso. I demand urgent clarification and immediate action. Balumbye dda abagambye njagala mumpe mu bwangu obw'ekika ekya waggulu, either munyinyonnyole ate mu bwangu as soon as possible. Kwassa ekyo ate era mu bwangu as soon as assaako omukono najja Sharifu Ssennyonjo oya mateeka Deputy Secretary for Research yamyuka akulira ebyokunoonyereza mu kibiina kya Personal Assistant to Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, yambi ow'oku Lusegere Robert Kyagulanyi Ssentamu, husband Natabi nga ye mwami wa Natabi Fauzia eyabuziddwa wayogerwako, nassaako ne email ye najja sheriff@nupuganda.org. Wandiiko tuno tukiteeka ebbali. Kakati wano abateekako ekiwandiiko ekirala, era ekiwandiiko kino ekirala kye yataddeyo nakyo nga kyongera okukakasa nsonga zino zennyini zendi mugenda mu maaso n'okuba nga nkulagako. Bino byonna yagenze mu maaso n'okubikola ng'abawadde n'obujulizi obulaga nti byenjogerako mbitegeera, musajja mukulu ndi munnamateeka sitamiira era byenjogera mbimanyi. Mu bujulizi bwe yabawadde n'abategeeza bino mubimanyi bulungi nyera mulaba abantu bamwe bebbo, yabawadde akatambi kano.
Yes, kakati akatambi ako oyinza okukalaba nga akatambi obuta naye kalimu byesisuubira nti oba abasinga obungi mwabiwuli. Omuntu eyajja ku gate weyolasita nga bwe tuwamukulaga amubuuza ani azze abako erinnya lyera. Mwana yamubuuza n'addayo munda mugamba mubuuze wa yadda mubuuza owaawa n'amugamba yiyi lwaki tonzigulira babimbuuliza munda n'agaana okuggulawo. Then wayita akadakika kano drone yatuuka bamala drone okutuuka bwe bato ne bayingira munda okutuuka n'akomawo n'abaggulira bayingira munda bagenda okutuuka munda yaddako byebyo byolaba mu katunaku olwaleero. Don Sheriff bw'ati alumbye ab'ebyokwerinda n'ababuuza akanana baza mukyala we nga bwe nkugambye nga bw'obiwulidde mu kiwandiiko ekyo bwe njagadde okuba nga ate tegeeza nkakasa ng'okiwulidde bulungi. Kakati Don Sheriff ye yeerumbidde poliisi emu ku emu ng'abanja mukyala era ng'abagamba nti mukyala okuva we yabuzibwawo taddangamu kumanya wa gy'ali manyi mayitire ge ate nga yakitegeera nti bano be bamulina kubanga baatuuka n'okulekawo akapapula akaaliko ennamba y'essimu amutegeeza nti jangu SIU kireka kubanga oyagala mukyalawo. Kakati kyakutte era nayo yatuuseeyo wabula we twogerera tannaba kubanga amufuna wabula alabudde ku biki byayinza okuba nga byagenda okuzaako. Bino byonna nga bigenda mu maaso mukama we Felix Nsoba Kyagulanyi Ssentamu ali bweru wa ggwanga we twogerera era ng'eggwanga yalifuluma nga bwe yavuddeyo n'ategeeza wabula oluvannyuma lw'okulifuluma Felix Nsoba Kyagulanyi Ssentamu mu katambi ako we yadde ayogera ayogedde ku Don Sheriff n'okuwamba mukyala we era ensonga eno nga bwe nkugambye n'etuuka ku international media. Kyokka bano abagamba nti tewaliwo mbeera yonna ate ku mikutu egy'enjawulo bagenda maaso n'okwogera balaga nti bakuba nnyo ekya Felix Nsoba Kyagulanyi Ssentamu okuba nga yafulumye. Era njagala kuwa akatambi kano nga mmaliriza. Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Habibu Buwe yavuddeyo n'ayanukula ku ngeri lwaki oba butya Felix Nsoba Kyagulanyi Ssentamu bwali mu kuzannyamu ensonga ye then nzije tubere nga tweyongerayo. Mwami Kyagulanyi bimulemi wano agenze bikolera bwe gwanga bikoze ki byatakoze wano because bakugamba nti ngenze mbikolera eri wano biganye no tebiganye era atugambye mu kaseera akatuufu akatali kawala agenda kudda mu lutalo lwembadde nkugamba nti bali basalawo ne bagenda mu nsiko mu bush war ffe twakkanya ne tugamba ffe tugenda kukozesa space war and non-violent struggle tosobola gizanya nga ogizanyira mu kaspace kafunda Uganda wokka olina ogigaziya ogisse ku level y'ensi yonna. Era njagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi ekyakikoze bulungi ensonga
za Uganda mu kaseera kano debate yensi yonna olabye mu platforms ez'enjawulo European Union discussinga issue affairs za Uganda akalu katambudde katya ani atweetinga ki era kati adda tweetinga sebo amaza kuseera nga tatweetinga oluvannyuma lw'okubeera ng'ensonga ze zifulumye bweru w'eggwanga. Tulabye ensonga za Uganda nga zoogerwako mu UN mu summit za UN. State ekugambye temunoonya waddembe okuba mu ggwanga akola emirimu gye nga bw'abadde agikola waddembe n'okudda w'ayagalira. Lwaki mukyalemedde nyo kati bamaze ebbanga bamunoonyera nti anoonyezebwa? State ebigambo byabwe amagye police bakugambye clearly we are not looking for him. We are not looking for him. Nga bwe twagedduka mu kooti ne twapplyinga for habeas corpus mu keesi ya Dr. Zeldriga. Netugamba era kooti netuwa order nejiwa ab'ebyokwerinda mu muleeto oba mulamu oba mufu ne bavaayo ne bagamba tetumulabangako. State yemu yajja ng'emukusa after weeks ne bamulaga ne bamuleeta mu kooti. Kati ebigambo bya state mpozi oyo abadde tagoberera bya bufuzi na bitambula mu Uganda yaso obikiririzaamu bw'obanga okutte abantu bewawa His Excellency Robert Kyagulanyi ngaba bodyguards obagalidde tokomye ku ekyo oba dismissings obagobye mu police n'okwata omuwala asoma amateeka abadde ku internship Gloria Laka olw'okuba nga afulumizza akawandiiko k'obadde opangire emisango gy'ogenda okukwatirako His Excellency Robert Kyagulanyi omwana ali mu kkomera. Kakati ebyo ebigambo ebitambula kitegeeza bakwatira Don Sheriff oba oliawo bayinza okuba nga ebibye bijja kuba birungi. Lwaki agambye baba kumukwate yasazeewo era yagamba okutwala yewe ali willing okubanga bamutwala kyokka bino bigenda mu maaso. Nakugambye mukata ensonga esinga obukulu mu bino mukatambi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza ensi nga bw'afulumyemukko mu ggwanga erya Uganda. Mukatambi ako yayogedde ku nsonga za Don Sheriff kwambibwa kwa mukyala we. Kino kiba kitegeeza international community yagenze maaso n'okwongera okumanya ku bikolobero nti bikyagenda maaso n'okubanga bikolebwa ggwanga erya Uganda. Kyokka ng'ekyo kitadde ebbali naye yennyini akata ng'ovudde ku katambi kokka oluvannyuma lw'okubreakinga eggulire eryo yafulumyemukko mu ggwanga newankubadde nga zino media zigezaako okusiiga ekifaananyi nti yadduse wabula ng'ate statement ye yagikoze bulungi. Emikutu egy'amawulire giri mu okwetola ensi yonna egiri international egyakubye ensonga eno emikutu mingi nnyo era bw'obikkula emikutu gyonna gy'osobola okuba ng'ogoberera wano bakulaga nti more than 20 international media platforms zonna zawandiise ku katambi aka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu keyawandiise keyatadde ng'ategeeza nga bw'afulumyekokko mu ggwanga. Kyokka nkugambye mu katambi ako yakoonyeeko ku nsonga ya Don Sheriff. Kati ate Don Sheriff akugambye mu kiwandiiko ky'ataddeyo agenda kubakubako ne mu national and international human rights bodies. Kati olowooza bino bigenda kukomawa. Bwe mbadde nkeberakebera laba emikutu emeka ekiyinza okuba nga gyawandiise ku nsonga eno oba nga gyapuleyinza akatambi kano ekiyinza okuba nga mikutu mingi nnyo era emikutu gino giyinza okuba nga ensonga ya Don Sheriff nabo bagimanyiiko. Kuliko omukutu gwa BBC British Broadcasting Corporation gwawandiise Bobi Wine Ugandan opposition leader goes abroad oluvannyuma lw'akatambi. Kuliko omukutu gwa DW Africa Uganda's Bobi Wine says he has fled the country oluvannyuma lw'akatambi. Omukutu ogwa North East Mississippi Daily Joram gwawandiise Uganda's opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu says he has left the country bapuleyinza akatambi. Omukutu ogumanyiddwa nga Black Hills Pioneer gwawandiise BHP Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'akatambi. Omukutu ogumanyiddwa nga themercury.com bawandiise ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'akatambi. Omukutu gwa People's Daily gwagambye nti Bobi Wine flees Uganda after months in hiding. Yafulumye eggwanga oluvannyuma lw'emyezi nga yeekwese. Bawandiise oluvannyuma lw'okupuleyinga akatambi. Omukutu ogumanyiddwa nga The Derek bawandiise nti opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu says he has left Uganda after going into hiding. Bapuleyinza akatambi. Omukutu ogumanyiddwa nga The Star Kenya
era nabo bawandiisa akatambi. Omukutu ogumanyiddwa nga capitalfm.co.ke guno omukutu gwe Kenya bawandiisa akatambi oluvannyuma lwa bawandiise ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'akatambi ako. Omukutu ogumanyiddwa nga Chosen News guno nagwo guli international gwawandiise oluvannyuma lw'okuwuliriza akatambi ako. Waliwo omukutu gwe bayita Sanford Herald guno omukutu gwawandiise oluvannyuma lw'okuwuliriza akatambi ako. Omukutu gwa Al Jazeera English bawandiise nabo oluvannyuma lw'okuwuliriza akatambi. Omukutu uliriza waliwo wano omukutu waliwo wano emikutu emirala njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkusomera otegeere emikutu gino gyonna buli we nkusomera omanya gwategeddeko ku nsonga ya Donny Sheriff. Lunaku olwaleero ogenda kutegeera nsonga ya Donny Sheriff wa weetuuse na bukya bwagenda okukozinga chaos oluvannyuma lw'okutegeeza nti agenda kutwala ensonga eno ku bitongole ebiri international. Wuliriza, kuliko omukutu ogwa BBC World News United Kingdom. Jukira nakugambye BBC waliwo BBC Africa, kakati wano tuli ku BBC World News. Egyo mikutu gibe ebiri, platforms ziba bbiri. Bonna bawandiise gye bakoma okumuwandiikako baba bongedde okuwa attention ensonga gy'ayogeddeko, baba bongedde okupromotinga ensonga gy'ayogeddeko, era kabakabonera akalaga nti naye yennyini abongerako nga bbo omukutu. Kakati ensonga ya Donny Sheriff bino byonna emikutu gye ndi mu kusomera giteekwa okuba nga either baplayinza akatambi ne bamanya sinakindi ng'ensonga nayo baagitadde oba baagitegedde. Waliwo omukutu gwa Reuters International Media Station Agency African Press AFC guno omukutu gwe Bufaransa. Omukutu gwa Al Jazeera English nagwo kugambye CNN International omukutu gwe USA gwawandiise. Omukutu gwa AP nagwo gwe US oba Associated Press. Omukutu oguva Germany ogumanyiddwa nga Deutsche Welle France 24 RT Russian Today Bloomberg omukutu gwa nsi yonna. Omukutu gwa Xinhua News Agency guno guva China. Omukutu gwa Euronews CNBC International. Omukutu gwa Sky News CGTN China Global Television Network. Omukutu ogumanyiddwa nga NHK. Omukutu gwa ABC News International guva mu ggwanga lya Australia. Omukutu ogumanyiddwa nga Voice of America VOA. Jukire ne waali Shaka Sali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuulako nnyo ku programu eyo n'omusajja oyo, era we yali yakajjambya obufuzi bino mujjukira omukutu ogwo gwakola kyamaanyi nnyo okulaba nga erinnya lye ligenda ku nsonga y'ensi yonna. The New York Times, The Guardian, Financial Times, The Washington Post, Wall Street Journal, The UK Times, Daily Mail, The Telegraph, The Independent, Time Magazine, USA Today n'emikutu emirala gyonna bawadde platform omwana we Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga negena maaso n'okubeera ng'etambula. Kakati ensonga ya Donny Sheriff teyakubaho manya bumanya omusajja ensonga lwaki akugambye yategeezezza yagenda kuloopa oba kuteeka ensonga eno mu national and international human rights bodies, ebitongole nga bi Amnesty International n'ebitongole ebirala byonna ebirwanirira eddembe ly'obuntu oba oliawo n'eddembe ery'abakazi kwetola ensi yonna. So kakati ensonga bwetyo bwebadde webale kubanga okyagoberera najo osinzira okubanga gyotulabira ddala gwatambula naffe ate naba kubanga osubscribe kikole era nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu kw'abasooka okumanya buli luba tutaddeyo. Goberera omukutu guno atasobola kusharinga video giwe ekigalo kubanga gyokoma okulikinga information ogiyambyeko gena maaso n'okubanga etambula n'omukutu gwaffe bwe gutyo wa Uganda 24 live tubeerayo side eyo nga tukuako updates eri ya live streaming era gwatayagala kubako kyosubwa gendayo ogoberere. For now katuwuliziganye mu mawulire agaddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.